Dr. Sadala Musoke bikutwalireyo Kabuubi Muganda wa Stacia ebyaddala naye nga nze nkulira ebyombo ebitambuza abantu ku mazzi ebyombo oba emmeeri eziri ku mazzi ferries emmeeri byonna ngammwe bakulu ba Stacia n'abazadde ebiseera ebyo wamusapootinganga mu kuyimba nnyo era teyandituuse wano senga twali situmusapooti nakati tukoze nnyo kampuni yaffe eno tukoze kyamaanyi nnyo okulaba nti nno omukolo guno gubaawo akati ffe tusaabaza abantu okubajja Entebbe besigale okubatwala ku bizinga by'e Kalangala ebizinga by'e Bukasa Kalangala Buvuma byonna ebizinga ebyo era Stacia tuva wano nga tugamba nti tujja muwaayo eyandibadde nga after party eya wano afunemu abantu nga 30 ajjajje ku mmeeri kumwetoloozeemu nga beesanyusaamu ekyo kimu. Ekyokubiri abantu muyige okulya ssente muyige okuwummulako tugende ku bizinga muwummuleko ate tubakomyewo kubanga abantu kye bakola bukozi abantu ba Uganda tebamanyi kukola ku holidays. Abantu bangi nnyo ndowooza Mungu amuteereddemu omukisa kyo neekwata tugezaako guno omulembe gw'abakyala kukola naye olina ekyapa nze ntunda eby'ettaka lya kyapa lyokka simanyi oba okimanyi era gye mbadde nzija eyo yokwasaganya otya okuba omukyala omufumbo eno ena mamigajeezi ebyabaana eno yasaka gyebadirize ne mu by'ettaka kwewaayo nakumanye nti guno omulembe gw'abakyala dedication. You dedicate yourself. Mwebale nnyo okutuwagira. Tuli ku Pioneer Mall, tulina ebintu by'abaana, tulina amataka, ate nga ettaka lya kyapa si ndagaano. Senga kulwanama, omukyala oyo mwagala nnyo. Mukyala mukozi, ate ayagaliza, ate tasuubiza, n'ataba muntu, kintu ky'abamusuubiza. Bakirenga nze, nze ndabye abantu bange, naye omuntu kw'oyamba yakuleka ate abantu abalala. Kati kyasanyusa okuba nti nno asuubiza Stacia ate n'amuwa n'atalimba okitegeera ate n'agulira n'abantu tiketi bajja mu kivulu. Kyansanyusiza nnyo era kyansanyusa kyova olaba nange wadde akalaba akatini akava ku mutima.